Uncle Chimmy Rubude Mukomera ate n'atwalirayo ssente za Brisher. Mukyalo kya donasi. Otambula na sawo namba. Ekula makusule kamusike. Ya mwatano. Yimya ko kuchimutiga. Banda ngimayi mwena mwebunganyizo na donasi ya. Chimi TV video. He's looking good. Okwawukana kubaka dana. Ebyo Olivia agambwa awunya bulungi ne wota suwe. Donasi awunya bulungi. Okwa donasi awunya bulungi. Twageza okutawaza tamazina bizi. Donasi akatenda kya awunya yadde. Dayega gwe. Biwa donasi awunyanga sente za franka abawo. Joni tuna kezi abantu. Eshagulu yalidde kasooli. Kumashaka de kufene mbuza na hapa mashebi anatoma jebi. Gwe manager namiro recording abulungi. Nenga temwela bidanki tuli batike. Madubala gwabuzeeko. Maama Fina ne Franka abaho ne Sb4 kile kiri kyemukoze kibi nnyo. Ne tutuka kulumbe ya doktuwe ekikopo ky'obuugi. Twade twakatuuka mbwate mukyere enva ziweddewo mbwate ente edduse. Maama Fina nkukolomidde Sb4 nkukolomidde Franka abaho nkukolomidde. Kubanga nze kibadde kindeese kulya. Osegera. Ne twade twakatuuka mbwate enva ziweddewo zigwonga ffe tutuuse. Babuuze. Zigwonga ffe tutuuse. Subiza twakatuuka kati she was remanded. Brisher tanake yali uyo bamulaba mukazi watulabalaba manager Namiro gakaba gakomba ali kasuri tuli mu mbeera mbi labalama twazenga tumanyi she was kubanga omufu abadde Solomon abadde trending ne Maama Fina notukola kino ekintu ze Maama Fina nakulabirawo ng'oli sokka ma frented Franka kumanyeko Sb4 kumanyeko Maama Fina twabula bannange Ntuse bulungi ku kyalo byerima Nakasoga Rakai Kyotera district wali munnaffe eno family ye wendi wano Asiyah era nga tuzze tulabe nga tusula tukubagira wamu n'abakungubazi okubagiza family ye entuufu yennyini ekwatibwako ensonga wadde naffe tuli family naye wabaawo family yennyini ekwatibwako ensonga eyeetaaga okubagiza n'okubuguubiriza ng'omuganda bw'akyogera so tuli kyotera tuli bataka era tuyambeko family era ntuuse bulungi okusobola okwereetera amabugo gange okugatuusaayo nga bwe nasuubiza era gatuuseeyo n'olwekyo mwenna abanajja enkya abanajja wa kujje mu bungi mbeera nnungi muwerekere mukwano gwammwe mukwano gw'abangi alumya abantu eno naamanyikiddwa ne boobuuliza akaliisizo ti ngenda yebazaala Asiyah eyafudde nti ye kwataawo leegaawo weta wano kwata wali otuuka bulungi nnyo ne bwoba muzibe tosobola kubola okuziika kwa nkya ku lunaku olwa Sande essaawa 8 zennyini Pampita Godfather. I mean, TikTok is for we, the babies, we, the princesses, we, the fairies to be on TikTok. Nonchi basemukadde ne bannamukadde to come on TikTok ne mutononera TikTok mu basemukadde. I mean, TikTok is for we, the babies, we, the princesses, we, the fairies to be on TikTok. Nonchi basemukadde ne bannamukadde to come on TikTok ne mutononera TikTok mu basemukadde. I mean,
ndikubanga actually Frank kumyaka joina you would being you're investing in some businesses kumyaka joina one day you're having some projects you're running after. You would be like, no, you have those business ideas, but you're just, you're useless. Trying to Heavenly Father, like help me cool down. Come on, I need to cool down because Frank, kumyaka joina, you wouldn't be you're on TikTok, you're yapping like like akayenje, like you wouldn't be here yapping. You would be busy. You're in your office. You have your own offices. You're running here and there. Going to chat the day. Neta goguleta ke gundi. I need to set up a project here. Like those are the things you would be thinking about at your age. Na ye go muntu agenda okufa tugambe mpoze Frank yali akolachi. Yali da ku TikTok kuwogana n'abantu batategeera. Why do you leave such a legacy behind? You're too old for such crap. Leave this crap for we. Baby. But fairies, we don't come here and turn because we're busy thinking. I'm just turning 21. I need to have my own business. I need to have my own plot of land. I need to buy my mama this. I need to do this for my siblings. I need to do this. Those are the thoughts we have at the moment. I need to do this in the future. Like we visit our future, but you don't visit your future. Hi comfort, hi darling. You need to visit the future. But you don't think, you guys, you need to be quick, you need to be sharp, you need to sense, you need to reason before you do something, or before you start saying something that it's going to be nonsense. Frank, you're becoming a public nuisance. Like you're saying nonsense called words. Waliwo omuntu golabanga yetunuza mu kamera ne wesunga ngolooza agenda kwogera byamagezi. Naye agenda oterera mu kamera atandika okwogera n'alyoka ajejebuka kasasiro omwerere. Kati waliwo ebisajja ebikulu bye nalabye ng'ebimu bikutudde nandawe yezisoba mu 10. Nga bitandise okunenya Sb4 musimanya yaviridde kasi y'okufa. Bannayuganda lwaki temusiima? Musima byamukubira essimu, simanya n'atatuuka mu budde, simanya biki, volongoto omwerere. Nyongero bajjukiza nkerebejju mmwe nti Sb4 abadde si wa Luganda lwa Asia. Abadde amuyamba buyambi ng'omuntu omulala yenna. Tusiimeko ekyo kye yamukolera, kubanga yamulaze ensi. Asia afudde serebu lwa Sb4 tewali yali amumanyi. Sb4 byakoledde Asia bingi nga kano si keekaddeko okumunenya wabula tulina kumusiima busiimi.